Eneyo program Mami Eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano w'atuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire. Mami Eyakolamu ku Delta TV, tukole. Mukwano gwange omulungi nkwaniriza nnyo ku Delta TV tukole mu programu yaffe eno gye bayita Mami Eyakolamu nga tubeera tutunuulira olugendo lw'omukyala okuva wa gye yatandikira mu kukola mpaka kati wano w'atuuse. Gwe nno mukwano abeera ali eyo ate nawe nosobola okubeera ng'ofunamu ekyokuyiga. Twongera okugamba nti obeera olina mami yenna gw'ozza olaba okuva wa gye yatandikira ng'ajja azimba mpola mpola naye nga kati ogamba mami waali ali yaddeko okitegedde ng'omutuwa olugendo lwe ate naye naalutunyumiza bakyala bannaffe nabo ne basobola okuba nga bayigiramu. Amanya gange nze mukyala Kaweesa anti nafumbirwa wabimanya kati naye kati nafumbirwa kati munnange nze mukyala Kaweesa Sharita mazima wanvu nga njagala kugamba nti Sharitas by the world weeri nnyo munnange gwayagala okubeera ng'osomesa omwana wo eby'enviiri nga onoonya n'ekisulo nakyo twakitaddewo kale jangu osomesa omwana wo eby'enviiri ate nga ne gowns ne changing dresses ne gomesi byonna tubiina okuteeka omukolo gwo mu lunaku lumu. Olunaku lwaliro tuze wano eno ebugoloobi nga omukyala gwe bayita Mili yatusindikira message. Mukyala Mili weebale nnyo weebalire ddala n'atusindikira message empanvu ennyo n'agamba nti banaye munkyalize omukyala ono director waffe mukyala mulungi tumulabirako ng'ekyokuyiga akoze ate atwagala ffenna atuyisa ng'abaana ate munange n'omukyala naye teyabadde mubi bwe twamukubidde essimu n'agamba mujje kwogerako eri bakyala bannange kubazaamu ssuubi mujje tuzze naye simanyi oba omulabyeko mweru mulungi anyirira musanyufu ate amanyi okwaniriza abantu. Nyabo tusanyusa okulaba ku Delta TV. Nange nsanyusa okubalaba. Sibye kyanno nnyabo. Sibye bulungi. Muli mutyeyo. Bulungi nnyabo. Webale tuweereza. Kale mami. Webale akasusu okozesa ki? Kali nakyo. Okay. Mama wange yakampa. Bane mami yebale. Yebale nnyo. Ye yakusiiga n'obulungi. Buli kimu. Ne neatness yonna. Buli kimu. Yebale nnyo bambi. Akyaliyo. Gyali. Ye. Oba afaanana atya? Mweru nnyo. Alinga omuzungu. Oba mulimu oluzungu? Nedda. Tetulinaamu luzungu. Ni ku bujjajja yeyo. Ennyabo. Twebale nnyo okutuukiriza ne tujja mu maka go nnyabo. Amiina. Mwebale kujja. Ennyabo. Mukyala Mirimu naye yatugambye. Yeebale. Obeereeyo nga byokololooza tebabiraba kumbe babiraba. Yeebale. Ate nga birungi. Amiina. Amanya gaffe nnyabo. Tusaba tuyanjulireko. Mukyala Hope Tumwesigye. Ndi mukyala mufumbo. Omwami wange ye Mr. Herbert Tumwesigye. Tubeera wano ebugoloobi. Balungi. Amiina. Tulina abaana abali biological n'abatali biological. Bonna abaana baffe. Bonna baana bammwe. Abatali biological bo bajja batya ate? Baana baffe. Abantu bagala kubeera nabaabwe buli mbuzi ku nkondo yaayo. Nedda. Baana baffe, baana b'abaganda baffe. Abamu baagenda okubeera ne kitaffe mu Katonda. Ewo bambi. Ne tusigala nga tubalabirira. Tekibastraininga. Kitustraininga naye bw'okola ekintu ng'okyagala. Kibaawo. Ate nga bw'okola ekintu n'olaba omuntu ng'omusitudde n'abeerako bw'ali kikuwa okusanyuka. Yes. Omukyala yatugambye nti nno oli director mu companies ki nnyabo? Ndi director mu company gye bayita Great Lakes Regional Distributors. Okay. Tudistributinga products za Uganda breweries ate ne Vivo gas. Gas ono gwe tufumbisa. Yennyabo. Yes. Ebyo bye tudistributinga mu Kampala Central ne mu Nakawa Division. Omulimu munene ogwo. Akatale mumalako nako. Tumalako. Okay. Twatandika mpola naye kati ne tugenda nga tugejja. Yes. Balikola nnyabo. Amiina. Bakuzaala ludda wa? Banzalira Namutamba. Namutamba kiri ludda wa?
okwata ku lw'emitiana n'ogenda munda naye bazadde bange baali balunzi tata wange yagenda baali balunzi nga baagala nnyo okutambula awali ba pastoralists omanyi awali amazzi awali omuddo gye balaga gye batwala ente zaabwe ne basenguka ne bagenda eggomba ne bandinga apo nga bali awo we bayita ekiti oyitalukaya n'ogendako awo munda yes okay babayitanga baani bo tata wange bamuyitanga Lusimbya Olotas yagenda mu 2014 naye mama waali bamuyita Susan Lusimbya ganga bukasa kati bukasa bweyogerere wano mu Kampala wamujjayo nga alwala tumugamba kati tubeere naawe kumpi yes omusawo wagenda namukeberako namwe ne mukeberako bakubidde saawa mwenda gwa kirondi bubi ng'ogenda dduka mangu omujjayo bali butabeerabira nabo batulabirira nnyo yes okusoma nasare nze saasoma nasare tebyaliyo tetuli bantu bakulu badda kyekyalingawo twatandikiranga mu P1 ate twatambulanga olugendo luwanvu kwegamba nga bakuleka n'okula ng'osobola okutambula olugendo olwo tutandikira mu P1 ng'ate ebintu obitegeera bulungi watandikira dda n'okubala tata waffe yali musomesa nga nakuyigiriza bakwata we bati peeni bw'okikwata obubi nakukuba obugalo era nze mpandika bulungi nnyo kubanga tata wange bene tebagikwata bulungi gyandika bwoti bw'ogiramu katono we nagamba no kiddemu so nagenda mu P1 nga ntegeera bulungi nasooka mu kyalo eyo ekiti eyo nensoma baali baliyitaani kiti primary school likyaliyo simanyi nti likyaliyo kubanga ebintu bikyuka kati bwe natuuka mu P5 brother wange yali asomesa Mengo primary eno eri kumpi ne Namirembe Cathedral mpulira yali asomesa awo nantwala akujjayo mu kyalo nga wava mangu mu kyalo bantu nga balwawo va mu kyalo Mengo primary nenkolerawo PLE okay nansomesa brother wange oyo mwagala nnyo bamuyita Steven yebali nnyo Mengo primary yali etya yali nnungi nnyo kikyo yalina ekyenjawulo ku masomero amalala yalina headmistress nga mukyala mulokole kati naye yagenda bamuyitanga Mukandoli erinnya eryo lyatambula nnyo nnyo ng'ate alina ekyokulabirako nga tutandika class saawa 12:30 mu P7 mpulira naye nga omusomesa bw'alwawo okujja asanga nga ye yatandise dda okusomesa nga tusomesa math mu bumpimpi abeera akugamba ki okeeranga ate nga ali kyakulabirako nga yeekwatiramu namwagala nnyo omukyalo oyo ng'era ebirooto byange nga ndabira ddala njagala kubeera nga ye ng'akeera nnyo neewunya nnyo ng'asooka abasomesa okutuuka ku compound y'essomero nga tetwagala kuva mu buliri nga nina ebirooto byange bye njagala okutuukiriza ate nga bw'oba tokedde sirowooza nti obituukiriza bulungi abaganda mugamba oli muganda ennyabo nti enyonyi enkeeze oba yeeri olusiriŋŋanyi katukazize mu luzungu the early bird catches the worm yes so omunafu oba tayagala keera ogenda okutuuka ng'eyakedde yafunyefunye dda yasiseeyo byasika bingi kyovula abakeera ne mu meat packers n'afuna ennyama ensava n'abasala endibotamu owino bw'okeera ofuna ku first class kituufu kwebale kukyagala naye ndowooza teyakubanga kibooko yakubanga ate n'omwagala nga yakubanga akuba era abaagala kwegamba bw'obanga twalina rules z'essomero ennyabo nga bagamba tokola kino tojja leeti naye nga bw'oba toyagala kubibwa lwaki rules ezo z'essomero oziyitako yes oba toyagala kubibwa lwaki otuuka leeti keera tuuka mu budde oba toyagala kuyombesa lwaki okola ebyo
omuntu leader wo byatayagala oba maama wo byatayagala oba taata wo byatayagala keera kola buli kimu mu budde yes omuntu temujja kuyomba. Olowooza lwaki amasomero geetaaga amateeka? Kubanga eriyo abantu abamu bagamba amateeka, essomero lirina amateeka mangi ganyigiriza. Twetaaga amateeka mu buli kimu ne mu maka tulina amateeka agaffe omwami n'omukyala. Kituufu. Nze ntera ogamba abantu nti ku lunaku lwammwe olusooka oba muba mukyadeetinga musetinge constitution yammwe. Mpulira. Kubanga oyinza okubeera awo n'otwala ebintu for granted. Ogamba nja kudda ssaawa 8 gwa kiro oba nja kudda 4 oba nja kukola kino ate nga lunsi tekisanyusa munno. Kituufu. Setting a constitution. Munno mugambe nze saagala kino saagala kino saagala kino ne kino sikyagala. Njagala kino kinsanyusa kino kinsanyusa. Kati awo ojja kubeera nga bino byatayagala. Tobikola. Bw'obikola then manya mugenda kuyomba, mugenda kwekuba, mugenda kola buli kimu. Abaami bw'omuwa amateeka gabataga nti omukazi anfuga. Nedda obitandika nga mwakeeraba. Mwakeeraba. Namanya nti kino hoputakyagala, kino hoputakyagala, kino hoputakyagala. Bw'oba owulira nga tobisobole kubanga omugambye bukyali ng'anoonyaayo atabimugambe. Ku basajja abatakyafunika omukazi agamba bw'anaagenda n'ajjawo omulala. Anti kati awo mujja kuba mugenda ttabuka mu biseera byammwe eby'omu maaso. Omuntu mugambe nti nze ndi bwe nti nkola kino, njagala nnyo okutambula, njagala nnyo holiday, njagala nnyo bwekiti. Abitegeererewo. Njagala nnyo okusiba enviiri ne zigwa bwe ziti ng'eza Sharita. Era njagala obuleebe. Bwe budde we butuuka n'omugamba mwami njagalako ku ssente ez'okusiba enviiri nkazikuwa. Naye bw'oba tewakimugamba mu kusooka agamba waayi. Naawe bw'oba tozisobole zisaleko. Waliwo omukwano gwange yali awo nga aŋŋambamu ebizibu bye n'aŋŋamba ono gaayi ne mugamba mpe ku ssente z'enviiri n'aŋŋamba mbu simanyi oba sizisobola nzisaleko. Enviiri kitiibwa kya mukyala. Kyo kituufu. Naye munnange era abaalinga kugamba kola nnyo naawe weerabidde. Awo nawo twagalawo. 7 wakola otya? Nakola nafuna 14. Nalinva mu kyalo ekibuga nakakitegeera. Bali bana 8 natukomya nenkomakawo nenkola diploma we nasangira mwami Tumwesigye. Okay. Immediately wamusangirawo nga wakamaliriza. Nga ni muto. Lwaki wakola accounting? Njagala nnyo ebintu bya business. Kuba bagamba accounting muzibu simanyi simanyi biki. Njagala nnyo ebintu by'okubalabala ebintu byange nzera tebankozesangako. Nekozesa nzekka natandika nzekka sikolangako mu ofisi y'omuntu oba bizinensi y'omuntu nedda. Kati bwe nakomaawo nenisanga mwami Tumwesigye ne tuzaala abaana 2 nga nkola bu bizinensi obutonotono. Naye natuuka awo wakati nga mpulira njagala okuddayo okusoma. Okweyongerako value. Ate n'omwami nampagira. Nenzirayo nenkola HSC. Ng'omaze okubeera nga ndi mufumbo. Ng'oli mufumbo ate ng'omaze okufuna ne diploma mu accounting n'abaana. Noddayo n'osoma HSC. Nensoma HSC. Senior 5. Nenjikola mu myezi 9. Nenfuna 14 points. Mami oli mugezi. Nenfuna 14 points. Nengende Makerere. Nenkola nensoma obusomesa. Okay. Nayagala kufuna degree nti nsomye naye ate saasomesa. Nali njagala nnyo okuzimba essomero. Naye ebirala ne bintwala. Nebintwala. Saasomesa. Kyasobola. Nsobola. Never too late. Nsobola naye kati nina ebirala bye nkoze. Kati sagala nnyo ogenda kubeera. Ate nga nabyo byongerako value ku society. Oh yes. Mulimu ki gwe wasooka okukola? Omulimu gwe nasooka okukola nalina akaduuka. Naye mami oli ambitious. Nalina akaduuka eyo weeyogere. Akaduuka natandika n'emitwalo 5. Wazijja ludda wa? Mwami yampaako nange nga nkola obuntu obutonotono ewaka anunda enkoko obutonotono. Ku myaka emeka egyo? Myaka mito nakumbira nga nina emyaka 24. Naye n'otandikirawo okukola ng'oyiye obuntu obwo.
natandika dda nze ne wakanga nkyali mu primary nga nina obukoko olina gwe wali weegombe yalinga akikola oba mama wange ne tata wange baali balunzi kati bwe nali mu P1 P2 nga nkulembera then tata wange nampa enkoko mama wange nampa embuzi yange ngezaala abo basatu wamanyi otya nti ye nazaala nga basatu saamanya mikisa ebintu bya Katonda bizira omukisa nagwo gwina gutukubira paasi nnyo obeera n'omukisa naye ate nga naawe olina okiteekamu obumalirivu hard work yes so nga bwe nkugambye natandikira bweyogere mu kaduuka kalimu emitwalo nga 5 ng'otunda ki ebintu byetukozesa ewaka butto sukaali bingi nga ngenda mu wino bijanjalo binyeebwa biki TP ebyo byonna byetukozesa ewaka bye natandika nabyo very small natandika katono naye wakati awo nengenda mu kikuubo nenkolayo katono kati awo bwe nawulira nga njagala okusoma nensooka ebya business nendivaako abantu naye oli muvumu abantu ebiseera ebisinga bwe bayingirako mu kutesting okwata ku ssente okwagala okuddayo okusoma kuno kigaana nali nkwagala ate n'omwami nga njagaliza nga njagaliza ddayo osome oddayo n'osoma nzirayo nensoma kati bwe namala okusoma kubanga ka business kaliyo mu kikubo nga waliyo omwana akola teyakalya abaana nga batebyo ku business alya naye yali mulungi yali talya capital yali talya capital kati bwe namala okusoma nali ndi awo nga nsoma mu mawulire ga New Vision nendaba advert ya Uganda Breweries nga baagala aba distributors kati nenzirayo nenyumiza omwami nemugamba nalabya advert wet naye njagala kuwandika proposal jiwerezeyo naye eyo business eneekola eneemalako omanyi is an accountant ba accountants they are not business people asooka n'abala kino kinayitamu onookisobola pika amagoba tekuli naye nze I think I'm pure a business woman nze kasanda nti ngenda kugula mutwalo gumu ngenda kufunako 15,000 ngenda risk season tozitunulira sagala zitunulira kubanga nze nsaba Katonda nti ngenda kugenda wano sebo nkulembera numbi so nangamba omalako nja kumalako nenfuna mwami yali mulungi yali awo kwa Kamwesi nga akola bulungi ebyo bya business proposal ki nemuwe emitwalo 5 I remember very well in 2009 nanko ya proposal yali nnungi nenjitwalayo ku Uganda Breweries ne bampita wali toyina gomanyiyo watwala butwazi ne bampita after 1 week or 2 ne bangamba oyina kino embaga kino sikiina kino nkina naye mu butuufu sente zaali nnyingi ezitandika business eyo kakati ekintu kya distribution kino kitiisa abantu bagenda neyeebuuza nfuniramuwa n'okukitandika omuntu ayinza kukitandika atya kitiisa mu butuufu kyo kitiisa kyantiisa nange naye nze ndi mumalirivu okutya okuteeka ku mabbali ndi mumalirivu nkitegeera we ngamba ngenda kukuba ngenda kukola kino nja kikola obumalirivu bwetaagisa nnyo mu ki mu buli kintu kyonna neweeba bufumbo neweekuba kuzaala mwana neweeba bizinensi neweekuba kukola ki obumalirivu bwetaagisa determination yes is key kwegamba kiba kitegeeza nti weewaayo 100% okukola ekintu ekyo 200% obumalirivu kikulu nnyo obumalirivu kyekimu n'obutatya weewaawo totya kubanga nze nzijukira bizinensi eyo baali baŋŋambye neetaaga $3,000,000 okutandika nali mmanyi nze nno okusooka nalinga mmanyi nti omuntu okuyingira mu bizinesi ya distribution bo bakuwa buwi n'otunda n'obawa edda bambi sente zaali sente ezo nakiwulira neŋŋamba myaka emeka emabiga 2009
emyaka nga 10 zo sente zaali nyingi nnyo naye ne bagamba twagala miliyoni 3 twagala trucks 2 twagala bingi twagala bank guarantee twagala ngenda nenyumiza mwami Tumwesigye bampise ntandika okukola naye bagala kino hala ngamba oba tukoze tutya kati sente teziriwo nkitegeera naye nga tuyina tugambe ebyapa so biteekayo mu banka ne bakuwa zi OD bank guarantee bali bagyetaaga kakati ne musutta kwinga mpola ne ngomukazi amanyi g'omukazi nyamba kamba judge kino wekito obitegeera kati awo nali ndi mu process eyo tugenze mu banka twetaaga kino kakati waliwo omwami yali abikolako ebyokutandika okukola eyo business wa Uganda Breweries nangamba ng'oluddewo okutandika ne mugamba ndi mu kunoonya bank guarantee ndi mu kunoonya bino omanyi bureaucracy ya bank nkitegeera nangamba omanyi kyogenda okukola funayo miliyoni 23 ogira otikayo ka traka kamu nga biri bwe bijja otandike balage nti osobola Mami Tumwesigye bambi nazimpa miliyoni 23 yebale nnyo bambi yes ne tutandika yakuwa nga business yo obanga musaze omukolere wamu bayibani yali yange kugamba yali yange yalina ebirala byakola actually yali exporting to Rwanda ebya Uganda Breweries era kati ye yansupportinga ng'omukyalo n'entandika naye abantu benagamba nti nalina emmotoka saagirina truck ezo ze bagamba 2 saazirina nabanga nzirina naye nali mpangisa ng'obusente bwonna bwenfuna bugendera mu truck ezo era zofuna kati olina okusasula transport batwaleyo ebintu yes naye nali mu malirivu nga kyenjagala basooka kumpa bye bayita drought beer yabeeranga mu kikaani kinene bwe kiti byokka naye nga mu maaso njagala nkole bulungi bampe products endala zonna nakolako emyezi nga nkolera almost mu loss naye nengenda nendaba sales director ne mugamba nsaba mumpeeyo products wakiri 2 ezitambula ojja kundaba nazimpa nengenda mu kikuubo ye wali edduuka nti wali distributing wali edduuka nga n'abantu abasinga bamumanyi twaka nga njitundira olunaku olwo abantu benywera buli lunaku nga njitunda buli lunaku nga kati baavaawo ne bampa products zonna bagenda okulaba ng'okola nga nkola wasobola otya okufuna bakasitoma okugulangako bakasitoma bajja omanya ekikuubo bantu batambula butambuzi ne bwoba tomumanyi bajja ate kubanga nali nkozeeko mu kikuubo before ng'abantu bantegeera nagenda nga mbagamba natandise business eno nga bajja nga totya kulumba bantu tuddo ate ayagala sente oyinza okutya olaga abandi ababati ate ntandika okugamba abantu nti naziwanna awali mmani nalumbye dda nkitegeera nengenda nali mmanyi abali mu kikuubo abasitokinga ebingiko nembakwata era nakolayo omwaka gumu 2 nembeera the best distributor in Uganda ne bakuwa na award njirina lwakuba kati tuwangambe nandibadde nagirese nenjikulagako njirina njirabako ojja kumpeereza akafaananyi WhatsApp they recognized me. That was so nice. Achievement yali nnungi nnyo. Naye nga natandika bwe ntyo nengula emmotoka ezange na emyaka 3 wejjaggwako muno mu area eno gye tulimu eya Uganda Breweries gye tusavinga Kampala Central wawonna eyo Kampala Central awo mwalimu distributor omu bamuyitanga Kayonza kati nagenda ndoza mu business endala taba brewery bana banga maze okukola obulungi ne bampita osobola okukola omulimu guno wano osobola okukolawo naye basooka ne bampita nga baagala kuntwala Kiboga ne mbagamba sijja kusobola Kiboga kubanga nkyala mufumbo wano nina abaana betwala ku ssomero mbajjayo ebintu ebityo naye bwe munaaba mufunye opportunity endala mujja kuŋŋamba
nja kubeera hapo ogikola era wayitawo ekiseera kitono ne bampita tulina eriya eno era yeyo nga bwe nkikugambye naye weebale kubeera nti ate obufumbo tewabuvaamu kugamba nti naate ssente kisoboka naawe nali kubanga abakyala abasinga abamu bagamba nze ku ssente kaŋŋende mu kyalo nkole nedda nali mbwagala kyekimu ekyali ekirooto nga nkyali mwana muto naye kati tuddeyo wali kakati bwe bampita ne baŋŋamba twetaaga kino twetaaga tracks 4 twetaaga bino nga binene bwe biti bingi miliyoni zinyingi nnyo sala zikuga nzitiisa kakati nengenda era nenzirayo wa Tumwesigye ne mugamba bampise tukole bizinesi ero lero naye naddamu amaanyi ng'alaba ekintu kitambula mami katugende mu Bulango bwe tukomawo tutandikiraawo ng'ozzeeyo ate ku phase 2 oba ate kati awo wamutandika otya kyali kyangu nga mulazeeko katugende mu Bulango bwe tukomawo ate tugenda kubeera nga tumalayo olugendo lwa mami waffe mukyala Hope Tumwesigye nga tuwulira olugendo lwe kuba gye yatandikira mpaka kati wano watuuse ng'ate y'omu ku ba directors ba Great Lakes distributors abadistributinga ebintu ebingi ennyo mu Kampala webale kukola nnyabo mami eyakolamu ku Delta TV tukole enayo program mami eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano watuuse bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire mami eyakolamu ku Delta TV tukole